This is Faad TV UG. Subscribe. Yes, mbaniza ku Faad TV UG. Ngina basa bambi mu subscribing ku YouTube channel ya fen ya Faad TV UG. Ganyindewo nago bambi mawulire mabinyi mawulire gantisa. Eddie Kenzo asimatuse okuttibwa. Asimatuse okuttibwa. Abadde alina gya performing side ze ye makerere kikoni. Side ze makerere kikoni. Waliwo ebintu ebibalusinga biringa amasasi era bimukoseza bambi era essaawa zino tali bulungi okutwaliza awamu kale. Si ali obulungi ate si ali obubi ennyo kale ali awo naye nga byamukoseza bambi byamukoseza Eddie Kenzo era essaawa zino ali mu ddwaliro. Bintu byabalusire badde apafominga ku stage ne bibaluka nga biringa amasasi ne bikuba bodyguard be buli omu n'asammuka eri kugamba yabadde ntisa y'amaanyi nnyo side za wali Makerere naye neebuuza kiki ekyaletedde abantu bano okwagala okutta Eddie Kenzo. Eddie Kenzo badde tebamukubangako wadde bucupa babadde tebalina kintu na kimu kye bali bamukozeeko nti oba bamukube ng'ayimba ku stage naye kino ekyatuuseewo bambi kintu kikangabwa nnyo. Yasimatuse Eddie Kenzo okuttibwa bambi yasimatuse okuttibwa. Bintu byabalusenga biriroliro naye ng'ate erudda nga biringa amasasi kwegamba yabadde ntisa y'amaanyi nnyo side za wali Makerere yabadde ntisa y'amaanyi nnyo wabula abantu abasinga ababaddewo bategeeza nti nno abasinga ababaddewo awo Makerere mu kivulu Eddie Kenzo kyabadde apafoomingako bategeeza mbu gano galabika gabadde masasi kubanga mbu amasasi gafuutuse emabega abantu eno nga omuntu omunabeera mu kivulu naye nga waliyo abasembera ddala emabega mbu gafuutuseeyo mabega ne gamukuba mu kifuba muno. Era essaawa zino tali bulungi bambi yeetaaga ssaala Eddie Kenzo. Abasinga bagamba balumiriza nti ebyabalusi ne bikuba Eddie Kenzo mu kifuba mbu gabadde masasi era mbu abantu ababibalusiza babadde mabega ewasembera ddala babadde mabega ewasembera byavuddeyo nga biringa amasasi ne bibaluka ne bikanga buli omu babodyguard be buli omu n'asammuka eri bonna babodyguard be. Oluvannyuma babodyguard be basobodde okumuggyawo ne bamuddusa mu ddwaliro era essaawa zino bambi yeetaaga ssaala Eddie Kenzo kubanga kyatuuseko bambi si kintu kirungi okutwaliza awamu bambi si kintu kirungi nnyo kibi nnyo kya Eddie Kenzo. Ebiriroliro bino ebyakubiddwa abasinga babiyita biriroliro abalala bagamba amasasi kwegamba tukyalinze tulabe ekinaava mu ddwaliro gye bamuddusiza oba amasasi ge gamukutte oba just byabadde bintuntu ebibabalusizza naye si byangu okutwaliza wamu. Si byangu kutwaliza wamu si byangu. Yeetaaga ssaala bambi Eddie Kenzo yeetaaga ssaala Eddie Kenzo bambi yeetaaga ssaala si byangu. Nange kintabudde wabula baagala kuddamu kuba abantu masasi ng'ate babadde baalikirawo kuba abantu amasasi baagala kuddamu kuba abantu masasi wano mu Uganda tetumanyi naye nga bambi Eddie Kenzo yeetaaga essaala. Bintu byabaluse nga biringa ng'ebiriroliro kwegamba byabaluse ne bikanga buli muntu yabadde mu kivulu awo naye abaddewo balumiza nti gabadde masasi. Katulinze mu ddwaliro gye badusiza Eddie Kenzo abasawo bagenda kugamba ki masasi ge gamukutte oba just babalusiza bintu ne bimukwata ne bimwokya. Faad TV UG nakusaba mbi osubscribing ngega mawulire agatambula essaawa zino si mawulire malungi bambi okutwaliza mu ku side ya Eddie Kenzo. Mweraba.